Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256. Olunaku lwaleero njagala tutunuulire engeri gy'okolamu juice w'emicungwa. Njagala tutunuulire enkola gy'okolamu juice w'emicungwa. Emicungwa gye gy'olaba gyetegereze bulungi nnyo. Kirungi ofune emicungwa nga gyengedde bulungi nga bw'olaba. Emicungwa eyo gikola juice kyanjawulo n'enkola gy'okolamu juice ono omulala, olw'ensonga nti emicungwa egyo togenda gikubira mu blender, nedda. Emicungwa girina masiini yaagyo egyo gy'osobola okukozesa n'okamula emicungwa egyo. Masiini eyo gy'olaba, masiini eba ya plastic nga bw'okalaba kaako. Kakola bulungi nnyo emicungwa. Ogenda kuba okiraba. Njagadde nkibalage emicungwa egyo engeri gy'ogikamulamu juice. Jjukira emicungwa buli w'ogikubira mu blender, emicungwa egyo ebiseera ebisinga giba gijja kukaawako. Juice abeera ajja kukaawa, ajja kuba takyali juice. Olw'ensonga ensigo eyo singa neweeba ensigo emu bw'eti ebeera esobola okukaaya bulungi nnyo juice, ate nga giyinza okubeera ensigo ziyinza okukusumbuwa okusosolamu. Ate naddala mulimu emicungwa egiba n'ensigo ennyingi. Kati ofuna masiini ng'eyo ey'emicungwa, ogifuna bulungi emicungwa nga gyengedde bulungi, n'ogisalamu makkati nga bw'olaba. Funa emicungwa, mulimu emicungwa egitundibwa mu supermarket nga tegirina nsigo egyo gy'olabye egyo, okusinga giva bweru. Naye gino emicungwa egyaffe egyo gy'olaba egyaffe gyo giba n'ensigo mpitirivu. Kati oteekeddwa okufuna amasiini ako bw'otyo. Ogukwata omucungwa ng'ogusazeemu bulungi n'oguyisaako bw'otyo nga bw'olaba nga bw'onyoola. Just omucungwa ogwo gwe weetoolooza ku kantu ako k'amasiini ako, weetooloozaako omucungwa ku k'amasiini baateekako enjola. Enjola ezo ze zibeera zijjamu juice oyo abeera mu mucungwa nga bw'olaba. Kamasiini ka mikono, si ka masannyalaze, ka mikono. Bwe kityo bwe kiri. Bumasiini mwe buli mu supermarket babutunda, naddala abo abatunda ebyo ebibeera eby'amasannyalaze, ebyo ebikola juice, bumasiini obwo bubeerayo bulungi nnyo. Bw'otyo nga bw'olabye, ndowooza olaba nti omucungwa guggweeramu ddala munda bulungi, juice aggweeramu ddala n'agenda mu kamasiini kaffe. Njagala tutunuulire enkola gy'okolamu juice w'emicungwa. Yo oteekeddwa mukola bw'otyo. Kati bw'omala omukola, oba oyagala kumugatta mu juice omulala tekiba na buzibu. Bw'omala omukolawo bulungi bw'otyo nga bw'olabye, osobola omugatta mu juice omulala n'omutabulamu. Naye nkugambye buli w'oddira omucungwa n'ogukubira mu blender n'ogattamu n'ebintu ebirala, juice oyo abeera ajja kukaawako ebiseera ebisinga. Kati ndowooza omulayo juice micungwa gyokka temuli mazzi. Gyegyo yoyo gwe bayita juice w'emicungwa. Micungwa gyokka temuli mazzi wadde. Kati omulala ofuna akasengejja bulungi, buli weetoolooza omucungwa juice yagenda wansi mu kakebe ako k'olaba oba mu kasowaani ako. Kati ndowooza omulaba yuuyo musengejje bulungi nnyo. N'obutateekamu sukaali abeera awooma bulungi, awoomerera bulungi nnyo. Oba oyagadde okussaamu kasukaali oteekamu katini, so okuteekamu ndowooza akajiiko, akatundu k'ejiiko, kuba sukaali abeeramu. Jjukira temuli mazzi wadde, juice yekka avudde mu micungwa. Yoyo bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Nsuubira omwetegereza bulungi nnyo. Bw'otyo bw'olina okukola juice w'emicungwa. Kati ndowooza omulaba yoyo avuddemu. Kati osobola okugamba nti nedda mu kannyo n'oteekamu ku tuzzi, n'obeera ng'owaako abantu bo n'omukamulira omwami wo gwe omukyala, beera ng'omukamulira omwami wo agenda muwoomerwa bulungi nnyo juice w'emicungwa. Waba ng'ayinamu obulwadde bayita obwa sukaali, tomuteeramu sukaali, amunywerewo. Bwe kityo bwe kiri. Nsuubira mwetegereza bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Bingi nja kuba mbibalaga enkola yaabyo. Mubeere bulungi, mweraba.